bassebo ne banyabo Yesu taliyo, Yesu ye Bamweyana. Bassebo ne banyabo omwana oyo yatulwako omusambu ogwa Bamweyana ye mwana yalabikanga Yesu gwe bakuba emiggo gwe bayokya omuliro yenviiri ezo eza dreads zolaba abantu ze beesiba zenviiri ezo ez'abatembuuzi kwe kumulaba nga mbagamba bulijjo nti Yesu azaalibwa wano, Maria azaalibwa wano, Bayokaana bonna aboogerwako bonna baddugavu bava wano. Bayibuli teriimu muzungu n'ogu kubanga omuzungu talina kyafaayo kye yakola, omuzungu yabba idea. Yesu bw'amala okubeera nga ye Bamweyana bwe yagenda abazungu bayoza ekifaananyi ky'omuddugavu ne baagala okiteeka mu kifaananyi kyabwe ku mulongooli wa swala. Kyova olaba nti bakomawo ne bakulaga nti amagumba g'omuntu asinga okubeera omukulu agakyasembyeyo okuvumbulwa mu archives gava wano luzira. Mu nsibuko yasibuka wa? Yasibuka mu nsi Buganda, yasibuka mu nsi Uganda, mu kaalo kalungi ensi eyitibwa Buganda. Kaalo kalungi ke yasibukamu njagala okunnyonnyola mu aba gavumenti n'aba Buganda. Akaalo akalungi kali mu Luweero. Akaalo kalungi akabiraako we kali n'omukulu gye n'omu watudde owali amaanyi ag'omu kibira, owali amaanyi ag'omu kiraalo owazaalibwa Yesu. Kakati ebyo byonna tugenda kukomawo tubibabikkulire biri wano mu Afrika biri mu Uganda, mu Uganda biri mu Buganda, mu Buganda biri mu Luweero, mu Bulemeezi mwe bazaalira obuzito mu kikyusansi. Kwe kukomawo nzire mu mukono gw'ensi okubaddiza omukono ng'abaddugavu. Omukono gwammwe gusobole okuddayo kwenunula, muyina kusooka kwenunula bwongo. We wavuddeyo abantu ab'amaanyi mu bazungu ne batandika okubannyonnyola nti Yesu muddugavu, kati mutandise okubikkuka obwongo. Naye olw'okuba mukyaliko enjegere mulowooza tugenda kulyawa, tugenda kukola tutya. Muveeyo muddire ebyafaayo ebyo mubikolemu ebitabo musobole okuyigiriza abantu ennono zaabwe. Abantu beevuga badda ku lubereberye. Abasumba abo kyova olaba nti baddayo, kyenjagala okubannyonnyola, baddayo nga COVID yakaggwako okusaba COVID agende. Simanyi badde mubasumulula amakyaki abasumba okwekalakasa bayambala kutiya. Lwaki tibakwata Bayibuli? Bassebo ne banyabo bayambala kutiya. Olwaleero Putin avuddeyo ng'abategeeza nti Yesu muddugavu. Bayibuli emwogerako nti alina ebigere ebiddugavu ng'amanda, alina enviiri ez'akaweke. Yesu yaliko omusambwa oguyitibwa Bamweyana. Oyo jjajja waffe Bamweyana, bamweyunira ow'ekatereke. Jjajja waffe oyo gwe baayokya omuliro, gwe baayita omulalo, gwe gwoyita omwana wa Katonda gwe baakomerera, yali jjajja waffe Bamweyana. Era jjajja Bamweyana ye yagenda okuzikiriza olutalo oluli e Palestine ne Misiri. Era tukugawa okwanjulukuka kw'ensi n'okweyanjuluza kwayo n'okwana kwayo n'okussaako ebimera. Yali jjajjaffe Bamweyana mu kikolwa ye yayanya ensi n'okujanjuluza mu bwakitinda. Kakati jjajjaffe oyo Bamweyana najja nga atuula ku mirembe, najja nga ayolesebwa, najja nga atuula mu maanyi ne bazzukulu be okutuuka okutuula ku muntu ekatereke. N'abalangira n'abambejja baali bamaze okusobya. Kakati oyo ye mwana eyava mu kizinga ekitibwa Nalubaale Muzuulankoni Takala kwebyo ewa nnyina Nalubaale ne kitaawe Serubaale. Omwana eyayita ku mugga gwe bayita Misiri, omugga ogwo guyiwa Misiri River Nile, kwe yagenda okuzikiriza olutalo mwe muva abazungu. Ye mulongo gwe bayita Waswa, nti waswala mu nsi muno kuba yazaalibwa nga ali namagoye nga banne baddugavu. Yavaamu omwana oyo ye yakola piramidi z'olaba e Misiri. Omwana oyo ye yasitandika mu nsi gye bayita Kemet. Omwana oyo Bamweyana. Kyova olaba nga Putin avuddeyo olwaleero okubaga nti Yesu muddugavu. Nga kyova olaba nti abakulembeze bonna
Africa eri mu kwekutula nga yeekutula ku bazungu. Kyova olaba nga Africa eno mu kwekutula ku bazungu eyagala okuzzaawo amaanyi g'obwakatonda gwe tunuulira buli kiggwa ekitaliimu musambo oguyitibwa Bamweyana ogenda kukola ki? Gw'atasamidde Bamweyana ki ky'ogenda okukola? Wabula abasamira Bamweyana mumusamira bubi. Bassebo ne bannyabo, omwana oyo yatulwako omusambo ogwo ogwa Bamweyana ye mwana eyalabika nga Yesu gwe baakuba emiggo, gwe baayokya omuliro, y'enviiri ezo eza dreads z'olaba abantu ze beesiba, z'enviiri ezo ez'abatembuuzi. Kwe kumulaba nga mbagamba bulijjo nti Yesu azaalibwa wano.